nga bwe kutegeezezzaako nti embeera sinyangu akadde kano era weekend gye tuyingiddemu akadde kano bwe bagamba nti Brian White wayinza okubaawo ekibaddewo toyinza kuba ate nga weekanga olw'embeera akadde kano kyalimu munnaffe Brian White yakusabira we twayingira olunaku olwokutaano twategeerako nti omuwe gwali guzibye ayaya Brian White gwe tutegeezaako ne bamuyita Brian Kirumira yali amansa akasente mu kibuga Kampala yonna yasobola okuba ate nga yeetolola Uganda yonna ng'amansa akasente oba oliawo n'abayimbi ab'enjawulo basobola okuba ate nga yabawa kasente ne basobola okuba ate nga beekulaakulanya mu mbeera eyo wetwogera akadde kano tewakyalina muntu n'omu ayinza kuba ate nga oba ng'agendako mukyalira olunaku olwali waliwo omukyala bamuyita Bad Black oyinza omuyita Sharita Namuyimbu asobodde okuba ate nga ye yeevuddemu n'agamba nti kubali ku podium oba balya ku ssente z'omukulu Brian White agambye nti nze nswadde kamala okuba ate nga ngendayo ndabe omukulu Brian White yali akasente ke bangi nnyo abagenda ku podium akadde kate balinnyangayo oyinza okugamba kamiliyoni nga talabikako wetwogera Brian White embeera si nnungi wadde n'akamu njagala okuba ate nga nkujjukizaamu katini nnyo Brian White yali nfaafe owa President Museveni abantu ne beebuuza akadde kano Brian White ali ludda wa President tamulaba oba balamu amukuba kikono tujjukire ebiseera biri Brian White ng'akyawaga muzeeyi nze mutabani wo Kirumira Brian White nagamba siri kutiiririra naye amayengo mpita mu mangi okuva ewuwo newalala naye nze nakusuubiza ekintu kimu ndi naawe paka naye kankukwateko mu ngalo bekiruma kibalume aya basi awe yatandikira nasobola okuba ate nga yatandikira sayidi za luweeyo ne Brian White Foundation abayimbi bangi nnyo abali ku podium bonna gwe bawalabako bawizomanizo Mayanja famire yonna yaliko na wano we yatandikira n'agamba nti alumbye Arua ng'awaga buli kimu kituukiridde essaawa bwe budde tewakyali kubuuza tewakyali ani tewali kyali kiki Arua munindirire n'essanyu lingi kubanga ngenda kujja ngenda okusookera kaŋŋamba okulaba nga omulamwa gwange ogw'okudduukirira abavubuka bannange mu bwavu gutandikira awo leero nayongeddemu bingi zijja n'abantu bangi ngenda kujja n'abayimbi awo nno ng'atandika okuba ate ng'atalaga Uganda yonna munywanyi waffe gwe bayita Brian Kirumira oyinza omuyita White oba omuyitale Brian White akadde kano mulwadde era nga mulwadde ddala nkutegeezaako weekend we twayingira weekend ng'omuwa guzibye olunaku olwali ntegeddeko nti atandise okuba ate nga amuumuunyaamu bwe twogera omukyala gwe bayita Bad Black asobodde okuba ate nga agenzeyo kusaba omukulu pulezidenti asobole okuba ate nga ayamba ku munywanyi we Brian White n'omukulu Balamu yeekube mu mutima oba yasobodde okuba ate nga ataddewo ekikono Bad Black wuuno ng'asaba pulezidenti ayambe ku munywanyi we abantu wana Kampala abantu kati bo bino babifuula mbu bya bufuzi bino si bya bufuzi buno bulamu bwa muntu bamutwale Nairobi muzeeyi kyayagala otugamba mutamanyi Brian White oba mbu tebamuyitangako mu State House muzeeyi kyayagala otugamba tata waffe era jjajja mu Brian White tamumanyi Brian White nti ensi temumanyi Uganda temumanyi oba ani atamulabako ng'aliwa Arua awo n'abantu bakunya kyayagamba okumanya mbu tamumanyi essawa zino ng'ali ku ndiri tujjengamu ako obuntu tujjengawo ebyobufuzi ku bulamu bw'omuntu aya basi embeera nga wasobodde okuba ate ng'etuuka nanti mwawulira nti ate bamuggyako okuba ate nga bamukebera bamanye ki ekimuluma Brian White akadde kano amaze omwezi mulamba ali ku peyinikiira oba ku ddagala erikakkanya obulumi bamukebera bajjanja tebalina kye bamanyi ababirabira mu mpapula bagamba Bad Black agambye bamafia bayinza okuba ate nga Brian White bamuwakanya okawulire hulira bamutwale India ate nze njagala okubuulira nze baŋŋamba nnyo nti nsala ebigambo naye buno butwa tuli bantu bakulu emyaka 31 gye nnina osobola okutegeera ki ekimulume kimuteekako oyo oxygen muntu ate mumuwadde obutwa mumugjeeko security ali wano mu nnyumba nnene era saa yonna abasobola omutta bino era nebyetuli mbutujjanja batukola ki bireka bya bwereere ye Brian White mwezi mulamba nga aliko oxygen kibajjanja tebakimanyi bakakkanya bulumi bokka bagamba nti ebyenda byavunda abamu bagamba nti alusa zaali zimutwalaganya omukyala gwe bayita Bad Black asabye omukulu gwe bayita Balamu wadde embeera yaliwo
mbeera mwako obuntu era balamu nze ndaba abantu bangi zino ensonga kwegamba tezeetaaga temudda mu kwogera simanya balamu ak'obuntu keetaagisa weewaawo tuba tukkiriza nti buli omu ajja kukola ki buli omu ajja kufa bikoze bitya n'ate eno embeera bweti teyeetaaga kusuulirira nze era mbeera balamu sajja embeera emukola kyemuluma biri byonna biddawo tuli bannayuganda bannange tuli bazadde ne bw'obanga oli mugumba kale oyina maama wakuzaala abaana Brian White ali wano ku Ndiri for 3 weeks. ayaya Brian White embeera yakusaba busabe oyinza okugamba ali mu kisenge bamuteeka mu ddiiro. Brian White alina ekicupa ky'okisigeni mwezi mulamba aliko okisigeni aliira mu kapiira. Brian White era omukyala gwe bayita Bad Black asobodde okuba ate ng'avuddeyo agambye nti omukulu gwe bayita Mayanja family okuli kamiliyoni ddala omuli Wizomanizo Palaso mwena tebalinnyangako mu ddwaliro wadde Nakasero nga Brian White bamututteyo n'akadde kane wakaawe abagambye bw'ati. But where is Mayanja family like serious? Ate awo basobola okujja kambabuyeko bannayuganda mulimu abantu abaagala just embeera ennungi nga bo bajja babayita bbira mupango abeera talina njawulo na malaaya we wali ssente we bajja ate nze mwe bannayuganda kenaddamu ofuna ssente ne munsinijja mugwirana nze esaawa zino bonna bali wano ku podium baliwa mbalaba nawo bagenda akyusa ensi bakuba obuswanyu baliwa basobola n'okujja wano naye omusajja wuuno Ndiri sajja yakwata naggulira emmotoka nakati ng'okyagivuga naye tosaana kujja kusula wano. Aya basi Mayanja family bagirangidde babagulira emmotoka wadde n'okulinnyayo ndowooza embeera ogiwulira ekikuwamu ekyokuyiga akadde kano wetwogera Brian White mikwano gye gyonna be abaalyanga kasente ke abaali ku podium mwawulira emisango gye basobola okuba tebamuteekako abaana b'obuwala akadde kano ne stress n'emukuba awo alusazi nesobola okuba ate nga zaayambuka ne bagamba nti ate akadde kano butwa byebimu ku bajjanjaba omukulu gwe bayita Brian White takyayina mikwano wadde n'omu abamuliko akadde kano nabo bamulyako ssente za kukola oba ku Facebook YouTube ne weebuuza nti kati Brian White aliwo ku lwani kikuwa kyakuyiga ki bw'oba gwe embeera eno girabye nga bwe sobodde okuba ate ng'etambula. Bad Black ayongeddeko n'agamba agambye nti ye wa movement wa people power ate weFDC wabula si wa byabufuzi era tabimanyi tebanoonya kuddamu NRM gye naganya okudda nga ngendamu NRM nga noonyayo kinga jjajja mwami wuuna afa owagira Bobi Wine omwavu n'okitegeera mpumpagidde mwavu tugende muzeeyo ono musajjawo kitegeera ono musajjawo bwenye va kufe ba Bad Black nze simanyi byabufuzi era temunneesiba nako bwe manya kubeera wa gundi wa BSG mbera wa BSG leero nkyane mbera Bobi Wine nkyane enkomawo ewuwo nkola kinsanyusa ndi wadde okwambala bbulu kamyufu yero naye omusajja bamuvuma people power buli kanaku wuno kati omusajja bagenda mukuttira kati sawa zino n'amala Brian White n'amala avaayo n'ayambala yero people power emuttisa n'atyata akabavuma.